nti waliwo ebintu bingi byetwafuna mu nkaaga mwena nga tuyingidde mu lukung'aana olwo era waliwo n'aboogera nti n'enkuŋŋaana ezaddako awo twafunamu nnyo kiva ku kikati ng'abantu bagamba nti amakulu tetukyalina opportunities ezaaliwo mu biseera biri abantu ze boogerangako ez'enjawulo kaakati bagamba tetukyazifuna oba tezikyagasa bannayuganda bonna okutwalira wamu sobo wetubaddeyo nga tunabagenda mu birango nkusomedde embassies ezaggulawo wano naffe gye twagenda ne tuggulawo kyekyaliwo eza 27 mwaka gw'enkaaga mwena bwe tumala okgenda e Cairo, Egypt okwetaba mu lukung'aana oba samiti ya NAM ey'omulundi ogwo omugenzi Felix Kenyi Onama awamu ne State Minister ow'ekiseera ekyo wa Foreign Affairs omugenzi Sam Ngudde Odaka ne bannaabwe Prime Minister Dr. Apollo Milton Obote n'abalala bakaria diplomats abaali bamaze okubeera identified baafuuka ba delegates mu lukung'aana lw'e Egypt, Cairo. Tugenda okumaliriza ttiimu eyo be baaleetera enkubaganya y'ebirowoozo bwe baabanga mu hotels ze basula mu Egypt n'enteekateeka mu byenjigiriza enteekateeka mu byobulamu enteekateeka mu byobulimi okungula kwa pamba kuba Egypt ku lukalu lwa Africa yesinga okungula pamba ng'ekozesa amazzi ga River Nile. Kyamaliriza enteekateeka by December 31st, 1964 embassy ezo nga zigguddewo ne tutandika okufuna exchange bannayuganda abaavanga e Uganda mu nteekateeka ey'okusoma. Ibrahimu Mukiibi y'omu ku ttiimu abaali abavubuka bagundiivu abaayingizibwa mu foreign service era ne bagenda n'okusoma kwabwe okubeera Egypt mu Cairo. Era emulize yabeereko ne ambasada wa Uganda e Cairo ku mulimu guno ogw'NRM. So ng'ate luliira yali career diplomat alyoke awaguke okuvaayo mu Uganda People's Congress olw'ekitta bantu nga Uganda tekyagwanira kubeera member state ya NAM. 1982 ne balekulira ne banne ambassadors ne ba high commissioners mukaaga abaava mu UPC government Obote 2. Akati bino twabanga n'abaana abaava ne bagenda mu universities eza Egypt okusomerayo, abagenda USSR, abagenda Federal Republic of Germany, abagenda Canada. N'ekyo kya bulijjo ne kakati tulina abaana bava wano ne bagenda mu mawanga ag'ebweru ne basoma. Ku lwa gavumenti ya Uganda beebeesindiseeyo omulundi ogwo temwalimu busosoze nga Mukiibi Morris okuva Mawogola Sembabule avaayo on merit ne bamutwala ne yeegatta ne banne bannayuganda abavudde Lango, abavudde Acholi, abavudde West Nile, abavudde Teso, abavudde Sebeyi, abavudde Bugisu, abavudde Bukedi, abavudde Kigezi, abavudde Ankole, abavudde Bunyoro, Etoro, abavudde Rwenzori, abavudde Busoga ne bagenda. The late Kajabago Karusoke ye ttiimu olwa Uganda People's Congress Government mu gyenkaaga olw'enkolagana eya NAM eyajja nga wadde muvubuka mutoolo naye obuyivu bwe yayina okufaayo yamaliriza agenze ku puroguramu y'okuweereza abayizi n'agenda mu USSR n'asoma. Era ne tuvaayo Korean government n'etwala ate nayo n'ereeta ku muwendo bwe mala okuggulawo embassy ne batandika okuga nti area ey'aba Mukiibi abali active mu bukungula mu bulunzi bw'ente bulunzi bw'embuzi naye obukugu bwa Korean government bweyina n'ereeta ba-expert okuva e Korea ne bajja e Uganda. Ne tuvaayo bwe twalina busitema mechanized
unity mu kukozesa tractor n'ebirala ennima ya tractor nereeta abakugu okuva mu Russia nabo ttiimu nejja ne ttiimu eva Canada nayo neekola ki nejja ne tujja mu circles eza Uganda Police ne bagamba ba professionals aba officers ba police buli mwaka nga babeerawo okubatwala ne bagenda Canada ne bagenda United States of America ne bagenda yes twagala kumanya ekyo bakikolanga kyabeerangawo twafunamu munnamu ebiseera ebyo yes obusosoze bweyogerako ku ssaawa eno mu nteekateeka ezeefaananyirizaako ezo buliwa obusosoze obwogerwako bwe buliwa nti olwaleero Morris Mukiibi ave Mawogola Sembabule si olw'obusobozi naye olw'olulimi lwa Morris lwayogera n'Oluganda lwayina kuba ekikwatako ne bamutwala ne luli police officer yabanga bamujja Sebbeyi n'agenda mu exchange program nga officer asinga ku banne asobola agende okubeera obwenkizo bw'akomawo program ye yaleeta establishment gy'owulira eya Kyankwanzi olwali gye tulina nali nga tufuna olwo regional training centers nti ba Morris yasinga ku banne n'agenda e Canada bw'amalayo emyaka 3 bw'akomawo obukugu obwo bwayongeddeko obw'obulungi bwa member states munna olwo n'olyoka okomawo n'ogenda ku regional area nti Kyankwanzi ttiimu abavudde mu Northern Region, Eastern Region, Western Region ne Buganda mwenna nga mufuna okuteekebwateekebwa okw'ebirungi bino ffe nga bammemba ba Nampa Wengwa. Enkola ya Naaswa Mukange ne ya Naakalyakaani nebanga ebyo ebirungi ebiriyo ffe bye tugatta ku byaffe wano. Naye olwayo bwe tugenda nti bannayuganda olwayera amafuta exploration egenda okubeera naye ttiimu yatuuka olwayo mu exchange program eyo twamaliriza nga abatwaliddwa okuyiga amateeka g'ebyamafuta ne tekinologi wa byamafuta ng'abantu ba kitundu kimu be batwaliddwa omuwendo omunene, which was not the case in the 60s. Olwaleero bwe twogedde ku mukadde waffe omugenzi Kironde ebyo bye baakola okulabika nga batwala abantu baffe abalimu ensa bye tweyogeddeko mugenzi Yokosifate Nguru, ekigambo basudde ogende Moscow, ekigambo George Kamba okuva Paris aba okuva mu Bukedi sub-region ekyamutwazaayo awamu Washington Dr. Asea awamu mu London Bazarabusa okuva Kabale oba Kigezi mu United Nations Kironde ngera ye permanent representative wa Uganda ekyagenda kutunda Uganda abaana Morris alimwensa senga omala ofuna omukisa mukadde waffe Israel Mayengo eyo yengeri gye bagendamu ate bo mugiri egyataano. Kitegeeza nti wakyaliwo opportunities nyingi naye obuzibu bwe buli kakati olwaleero bwe twala butwazi Morris kwe twagala gwoleeteyo bekikwatako Minister Mulimba owa State Foreign Affairs owa Regional Corporation abadde ali ku mpewo ezirabikako naye bwe bagenda ne bagaa government agencies by regions chief executive officer abeetabye kakati mu Naamu resort emunyonyi nga bannayuganda abali wano kansoke ennyonyi ne bannayuganda olukung'aana lwa Naamu bwe lutuula Uganda efuna ba delegates ab'enjawulo abagenda mu lukiiko wano bwe bagenda mu lukiiko olwo be bayamba okwogerezeganya okuba ne engagement n'abamu ku bakiise abajja okuva mu mawanga amalala. Mukubabyasi atugamba nti bw'otunuulira kati ba delegates Uganda beerina mu lukung'aana olwa Naamu
balina buzibu ki abatandise gwe twala butwazi esabbiiti ebbiri eziyise twalina olukung'aana lw'aba speakers aba Commonwealth naye twagenda okugamba abava abagenyi abayita okugenda emunyonyo ab'omu Uganda twagenda okumaliza tugenda ewaffe Greater Mbende mwe muli Kyankwanzi mwe muli Kiboga mwe mbeera Mityana mwe muli Kasanda ne Mbende ffe tetwayinayo temulina bakaba parliament temulina baminisita bw'ova ku babaka ba parliament n'otunuulira mu private sector bameka abava mu Greater Mbende abava mu Greater Luweero tugenda okugenda bakuleeta list kyekigamba ekigambo obwenkanya tusobole okufuna ffenna equal opportunities zino okugabanako senga kati ogenda ne mu Equal Opportunities Commission report eya November 2023 bw'ogenda ku page 248 ku report eno ekugamba ttiimu olwaleero mu lukung'aana lw'abasipiika ba Commonwealth n'olukung'aana olwaleero summit eya NAM okumala G77 plus China okumala esabbiiti ebbiri Western region erina 47% eyaba chief executive officer abakulira agencies eza gavumenti ez'enjawulo nga balina okubeerayo butereevu bagenda kubeerayo butereevu olwaleero kye bagenda okusooka okutwala obubaka kugenda kuddaka era bagenza okulonda mu bitongole byabwe bye bakulembera olwaleero Morris Mukiibi wadde mukozi gwe tewazze on board bamaliriza ekyo 15 mu east Northern region 20%. Western region 47%. Central 18%. Buganda yesinga population. Central yesinga abantu abangi. Ne agencies ziri wano within Central. Naye kakati abaziddukanya ogusolozebwa wano ogusupporting ebitongole ebyo guli mu Central. Kakati emmotoka ez'ennamba emmyufu olwaleero n'eza bbulu beye 47% olwaleero sebo be bali emunyonyo bwe banafuna omukisa okusaka era bano be bagenda okutegeeza okutunda ebya Uganda emidaala gye bagenda okulaga oli tasobola kugamba nga balina ewa Honorable Minister Bright Lwamirama Isingiro bagenda kulaga puroguramu ey'amata ekigambo eky'omuzigo n'ebirala nga bikwatagana Isingiro bagenda okulaga production y'amatooke nga bakwatagana na Isingiro bagenda okulaga production ey'obulunzi bw'embuzi nga Bwakazo district awamu ne Kiruhura district eno ye message erimu which we never had when we had Obote one government when we came on board Kunam 1964 ebyo bye byatunuulirwa katono nnyo mu kigambo ky'okuteekateeka bino adding value to our products bw'olaba former central processing and storage unit eya Coffee Marketing Board e Bugorobe bannayuganda abeegasi we are East Mengo we Masaka Growers Cooperative Union Kakumiro Growers Bururi Growers Busoga Growers Bugisu Growers Sebei Growers Banyankwera kwetana Growers abantu abo bavaamu ensimbi ezaali ziwera £1 million 19 ezateekateeka Central Processing Unit e Bugorobe ne basaamu agowa batugobye kakati tugenza okugenda okumaliriza entity eyali omuganyulo mu nteekateeka setup ya corporators ekigambo nga bwe tugenda mu Belgium bwe tugenda e Italy ekigambo enteekateeka banayo bwe tugenda mu Federal Republic of Germany ekigambo
kya adding value product nga tugirina Uganda naye eri ebyuma nga technology oyo bannayuganda babajjawo ne babatwala okubasomesa technology ne balyoka bakomawo abagenda 5 ne bakomyawo eddoboozi eri 5 ne lifuuka eri abannayuganda 10,000. Njagala tuve ku mutendera guli ogwa waggulu tukke wansi. Oyina ebbendobendo bitundu ebyakajjansi ly'okulembera ng'omukulembera